Yagambye ayagala kunyiga trigger. Okukwata Kyagulanyi kisobola okulemesa obutatuka mu kalulu. Woba oyagala okumanya nti kisobola amukwate. Bw'aba ayagala okulaba embeera nga bw'eyinza okubeera mu ggwanga. Embeera eno eriwo ya bunkenge. Okuziira weekuli ne people have nothing to do. Kubanga kwe bakyayimiridde bakyamulabako. Naye nawulidde CDF ayogera ku Twitter ye. Tayagala akwate kaani? Ka Bobby ako. Enensi egenda kubuna omusaayi. Naye lwakuba ate era mu kuyiwa omusaayi mwe tugenda okwenunulira. Naye abali baawo nga tufudde. Fabanya omwenge mutufisizanga ku budde ne mujja ne butuyirako ku ntaana zaffe. Mu budde buno twali badde abantu betulowooza abali badde bavuganya President Museveni. Tebaali badde Bakyagulanyi kubanga tebaaliwo. Naye bano abaaliwo betwali tumaze okuwambaza okujja okuvuganya President Museveni. Elias Lukwago yali omu ku ba presidential candidates abaali balowoozebwako mu biseera by'omu maaso. Mwami Mpuga yali omu ku bo. Oyo teyali. Mpuga tabanako kirowoozo kya ggwanga. Teyafunako maanyi gasukka constituency y'e Masaka. Era ekyawaako Mpuga amaanyi yali Kyagulanyi. Kati nkulabaga abantu betwali tutunuulidde okuteeka Kyagulanyi waatudde kati. Ompuliriza bulungi. Nga Kyagulanyi tanaba kujja. Bantu babiri wano mu Buganda. Elias Lukwago Nambeji. Ne Charles Peter Mayiga oyo golaba Katikkiro. Tukwaniriza nnyo gwatulaba kw'emboozi mu UG aganga enze Geoffrey Mayanja webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba. Mawanga ag'enjawulo wane waffe ku butaka n'awalala yonna mwebale nnyo okutugoberera mwebale kufiisa kadde obudde bwonna wootulabidde. So tweyanza nnyo tuyanziga tanaba okusubscribinga kakone mukaawo tumere okubeera nga tutambula ffenna ate namwe batuweereza obubaka obw'enjawulo mu comments awo okuwabulamu wano nawali okusiima mwebale nnyo mwebalidde ddala. Tongera okubeera nga naffe tusiima era tukituzaamu amaanyi ne tukkiriza nti bye tukola mutugoberera bulungi nnyo. So tweyanza nnyo tweyanzeege. Olunaku olwaleero 2025 Mulangira Jemba twakoma kulabagana ni tulabagana ku guno omwaka. Mbadde nkusindise muguwedde nenga tubadde tuludde bulwi n'okubulabula ono lwaga payipa mukulu wange yabadde ankweka atambuza wano ne wali naye at least zo programu mbadde nziraba nga zitambula bulungi ku emboozi. Amina. Omulangira Jemba Kiweewa gwendi naye atuze tuwaye mukasuka kubuzeeko tutandikira awo. Obudde engeri gye tusigaza obutono okutuuka mu lunaku lw'enkyukakyuka. Tusigaza butono 226. Abantu bano sigenda kubabuuza ngenda balamusaako mbagambe nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abasiraamu ate nammwe abakkiririza mu Yesu Kristu kitegeeza abakristaayo Mukama mulungi nammwe baganda bange abakkiririza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono nganze nammwe nsaba kubagamba nti Tonda namugereka abagerere ebirungi. Amina. 2026 tuyingira era ebbugumo ly'ebyobufuzi lyongedde okubeera nga liyimuka n'obusungu bw'abantu ba sponsors ba government bongedde obongeramu ssente bweyongera okubeera obungi baleme kukoma ku kyakulonda kyokka wabula bakome bafune n'obusungu obutabangula eggwanga. N'obutabangula eggwanga? Okutabangula eggwanga okukkiririzaamu nnyo kubanga kwe kusembayo kubikolebwa okujja ku gavumenti yonna senga kubanga kuli mateeka nga tekumenye mateeka nkukkiririzaamu lwa nsonga bbiri abantu oba ekikuumye President Museveni mu buyinza emyaka emingi yasooka n'alwa respect ekintu kye bayita freedom of speech. Freedom of what? Freedom of speech. Ng'omuntu waba alina ekintu ekimulya ku bongo ajja wano mu maaso n'akyogera wakyogera nassa n'abalala ababadde mu bulumi bwe bumu nabo ne bagamba kasita akyogedde ne batoolokoka
essaawa zino kiri mu kulwanyikisibwa ng'omuntu w'oyogera kitegeeza omenya amateeka okwogera ebibi ebigenda mu maaso mu ggwanga era oyinza n'okusuubiza batandise n'okutusuubiza okutuyigiriza ennimi ezitali za nzaalirana yaffe nti ojja kgenda mayanja bakuyigirize ku Lunyankole munnange wansi mu basement era abantu bangi babakase okuliyiga just lwakuba bavuddeyo mu bulumi naye nga tebaluyize simanyi oba bagenda kwongera kulwagala oba okulukyawa n'okukyawa abaloogera mu nkola yeeyo abantu bamala okutuuka okunyigirizibwa okutuuka awo kiba kizibu nnyo okubajjamu endowooza y'okwetaasa violently people are going to become violent wetutuuse wano that is the one I'm seeing buli muntu golaba ali mu kwambala kwejjako kya buntu bulamu yes akole ekyo ye kyalowooza nti ekirina okusembayo naye ng'ekiri mu kuleeta ekyo bakungu ba gavumenti abali mu kupika omuliro mu kutabangula eggwanga I advise President Museveni atuuze mutabani we Jeno w'amagye g'eggwanga oyo omulungi amubuulirire tatabangula eggwanga lyaffe ebikolwa bye byonna Jeno byali mu kukola bigendereddwamu kututabangulira mirembe nakulabanga ensi eno ewunzika ng'eya Gaddafi mbadde nsaba alinnyemu ebigere alinye ku kyawakati era aleme kulowooza nti ate ye wa kitalo nnyo kubanga Museveni alina ebibi n'ebirungi yadde ebibi biyinza okusinga ebingi naye alina ebiki ebibi n'ebirungi so ekyo kyabadde akikuumye ng'abantu boogera ne bakola ki ne bassa temutuleetera kuziira kye tuzaako temugenda kukisobola ebiseera ebisinga w'osanga famire ng'eri bulungi financially abaana baffe we tubakuumira mu bulamu bw'okubeera nga buli kimu bakifuna mu budde tutuuka obalowoozesa nti obulamu we butyo we bulina okutambula kati ebiseera ebisinga we tuvaawo bafuna challenges eziri unmanageable oba obwavu we bukuba famire nga bwemuli naye ng'obwavu buzze abaana abo kibakaluubirira mu abazadde oba fiitinza mu mbeera eyezzeeko enyigiriza okitegere bulungi era abantu bangi balowooza bo bali bulungi abantu bangi balowooza nti bali bulungi kubanga bafuna ku mafuta ga gavumenti bavuga emmotoka za gavumenti balina emmundu n'obukuumi ne bagenda ewaabwe bali so happy and proud nti bali bulungi naye mwenna abalowooza nti muli bulungi kambaweeyo example bbiri buli musajja golaba afuluma akolerera abaana be na famire ye kuba bulungi y'omu omugenzi BMK bw'atyo we yatabakana n'akola ng'ayagala famire ye ebeere buki bulungi era yenyumirizanga nnyo mu gavumenti eno ennungi ye gye yalabanga ennungi gyakoleddemu ebirungi wenjogerera bino abamu ku baana be bebeekobaana okutunda ebyobugagga bye era famire yeetemyetemyemu gye yakolerera ebeere bulungi buli kyabugagga kikola ki kigendera mu gavumenti eno eriko nti nnungi otegede bulungi Yesu Diiru omugagga weeyo emunyonyo Semujju Nganda ayogera kaati nti afuna almost million ku budget y'eggwanga buli kanyomero akayingiza sente office ezisimanya Kingdom simanya byonna bizimbe bye gavumenti byepangisa era n'afuna mu gavumenti sente empitirivu obuki obungi omwana we yafiiridde ku luguudo abanaku lwe bayitamu lwa bufu bwa system ya nguudo yamuluuzinze ku myaka 35 nga kigambibwa nti n'ebyobugagga ebimu yali yabiteeka mu banya g'omugenzi nga ye amanyi akuze yerabanga atakola ki ataliwo ebiseera eby'omu maaso naye ng'alaba aliwo ye mutabani we mu gavumenti eno ye gy'alowooza nti ye nnungi
enguudo ezo abanaku kwe tuyita mwe bateeka ebigogo ne batateekako yadde ebitaala yadde sayini eziraga nti nno wano kolawo oti mutabani we mwe yafiira wafiiriddewo omuntu omulala ekiro ekyakesiza olunaku lwajjo naye ye tannavuga nnyo kubanga tamanyikiddwa munaku munnaffe era tewaliwo minisita yavudde kubako nakyayogera ono yafudde ye munaku munnaffe si Valerian otegedde bulungi yes abantu bafa nze nayabiza emipiira ebiri nga nyina oluguudo lwendiko ebinnya mu luguudo nayabiza emipiira ebiri ogwasoose pama negutema ompuliza bulungi nenjinyweza nenteekako kasipeya nako nekatema kaganye n'okutereera okitegedde bulungi olina wunzise mmaze eggula mupya kati noonya ate sente zigula kasipeya lwaguudo ki lwaguudo mbi naye oba obulamu bwe mulimu oba olowoozesa nti nno muli bulungi temuli banaku bannaffe tubasuubiza abaana bammwe bagenda kulooza ku nnaku gye tuyiseemu senga temuvaayo kati ne tulwanira wamu piriyodi eriwo ekigendererwa ekinene nze okwawukanako ku bannankyukakyuka bannange nze ekigendererwa ekinene si kyakugyako pulezidenti Museveni ekigendererwa ekinene kiri ki ng'ate mpulira buli omu agamba nti Museveni kyekizibu kya Uganda Museveni kyekizibu kya Uganda nga tategedde bye tumugamba nze nagamba Museveni alekeraawo okulowooza nti nno Kyagulanyi Ssentamu mulabe we nze ndaba Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu asinga okwagala Museveni mu Uganda kubanga tasirikira ebyo ebikyamu ebikolebwa byagamba Museveni n'abimulangira buli lunaku wabula obutakyusa n'emputu ya pulezidenti Museveni kyekiyongedde omukyayisa eggwanga obutakyusa n'emputu kyekyogedde omukyayisa ki bannayuganda bweyinayogera kati n'agamba nti nno enguudo mbi zitta abantu pulezidenti Museveni wobanga ddala oyinamukko ku bwongo gamba kituufu enguudo mbi zikole agamba mu malwaliro temuli ddagala yensonga lwaki nyina okuggyako gwe mu proving nti mukyamu oteeka eddagala mu ddwaliro in fact President Kyagulanyi would have been the best advisor of President Museveni indirectly. Kyagulanyi lero yimba n'agamba nti waliwo abamu beggalira ne baziwuliriza mu kisenge ennyimba ze waliwo abeefuula nti tebaagala nnyimba ze naye nga bwe batuuka beggalira mu kisenge ne baziwuliriza Museveni weggalira owuliriza ebintu bya Bobi Wine ng'oli wekka g'okola ebyo olaba oba ensi tekwagale abantu tebalina buzibu ku President Museveni ng'omuntu balina omuzibu ku bizibu ebireetebwa President Museveni ebigenda mu maaso ng'alaba ekyokulemerera okubuulirira mutabani wo kikolwa si kya buwangwa abaana betuzaala ffe bakadde baabwe ffe tulina obbabuulirira bwe baba nga basobola okukola ebintu ebyo directly bwe batyo kitegeeza nti naawe omuzadde olina obukyamu ku baana bo ekyo nakyo oyagala Bobi Wine ajja abuulirire mutabani wo ng'oweezaali abantu abalala babeereyo nga balowooza nti omukulu Jeno Muhoozi myaka gyaffe Jeno Muhoozi si myaka gyaffe abavu Jeno Muhoozi si myaka gyaffe ali mu myaka 5 plus myaka gy'abakitaffe Jeno Muhoozi ya celebrities emyaka 5 mu emeka tata wange wa myaka 5 mu 3 isi tata mu 3 tata wange wa myaka 5 mu 2 5 mu 2 5 mu emeka mu 2 Jeno Muhoozi myaka gy'abakitaffe but muwuddisa ensi mujjula bisangalo mwagala tulowoozesa nti ali mu myaka gyaffe is not in 30s of Kyagulanyi you are seeing oli taata era nkyova olaba muwa nnyo respect nga kitange era bwe mba mwogerako mbeera muwombeefu kuba oba oyogera ku taata just lwakuba wali obaddeko ne mukaddewo naye ng'anywa omwenge n'afuka ku kkubo oyigamu oluusi noga naye awakubadde oli taata oba oli maama naye towalinyedde mwenge kufuka ku kkubo tuswaza so oluusi ebintu omuzaddewo byavaamu bikuleetera okugamba naye ddala n'alivuddemu ono naye nga yakola ki yakuzaala so nze mba nensaba eggwanga lino mulireke
ebintu ebyobufuzi bigende maaso in a peaceful way bibere byabufuzi. I would like to tell you that ebyobufuzi tebiri wakati wa government wokka ne mu opposition naye mu tuli mukola ebyobufuzi gundi avuganya gundi mu kibiina kimu gundi avumuganya gundi nga bonna opposition kyogamba fa opposition abevuganya mulowooza tuli basiru nedda tugendera kuteeka lya demokrasiya w'eggwanga Uganda nti mwenna mujje mwesowoleyo mweyogereko banna Uganda basalewo. Yes, asukulumye kumulala. Enkyonako olwaleero ababaka 30 bokka ku babaka 19 aba opposition bebakedde mu lutuula olw'ababaka abali ku ludda oluvuganya oluyitiddwa Leader of Opposition na Joel Ssenyonyi okuteesa ku butebe bagenda okukwata embeera y'olunaku olw'enkya nga gavumenti erwana okulaba nga ebbago ery'okuwozesa basivilian mu kkooti z'amagye bagizaawo abina nga bwe bitambula side yawo nga bwe kinaabeera naye ababaka 30 bokka ku babaka 19 aba opposition be balabiseeko naye nga tulaba nti ate kokaseena mbwetuula kumpi bonna baggwayo okuwuliriza ensonga obooli awo President Museveni oba n'abalaba abatuuziza ku kasi yaabwe okuli ebyogerwa so yembeera bwetyo bwebadde olunaku olwaleero ababaka bano ddala bwe tuba nga abali ku opposition nga bagamba nti bali ku nsonga y'enkyukakyuka olaba nga ddala kyebaliko bakitegeeza oba nedda okusinziira ku mbeera nga bweri wadde nga bamaze ne basalawo ne bagamba nti bajja kulubeeramu gobera byonna ebinaaba bitambula side yawo naye nga babaka 30 bokka be balabiseeko mu lutuula. Tekikwasa nsonyi naye tekyennyamiza ate tekyewuunyisa wabula kyendi mu kwewuunya lwaki ababaka baffe abanuupu bonna tebaweddeeyo kubanga tulina 5 yes walabiseeko 3 nga bonna mugatte ekirala ababaka baffe tebalina kyebagenda kutuyamba mu kuyisa ebbago lya Museveni kubanga nga ddi we baatuyamba okuleka okwogerako obwogezi ku mwanyi bayogerako ne bawa endowooza yaabwe ne bakubwa Honorable Shamim Malende okuvako olutavanga ku ndiri bamulongoosezza e Kenya recently naye nalabyeko ka video kejjo nga afumiza ka video ngagamba abannongoosezza naye nkyaliyo mu ddwaliro naye ndi wamu ne bannayuganda nsaba baleme kuteekawo tteeka erireetera okusiba abasivilians mu magye naye ne bannayuganda si basiru ensi we tunaalaba nga erina kubeera y'amagye basaba bbaluwa ya senior 6 okugayingira abazirina ffenna tugayingire wabeerawo okusunsula banaabakkiriza abayina ffenna tugayingire nga we bakyusa amannya ne bafuna agaffe ne bakozesa abantu abafuna amannya gaffe okujolonga Obuganda we tugenda okukyusa amannya tufune agaabwe yes engeri ekiri kino tebatumanyi face ku face ate tukulira wano mu Buganda n'olulimi tuyinza okuba tetulumanyi bulungi nga tulutankana wegabanga amagye gayingiza abo abayigiriza Olunyankole ffenna twefuula Abanyankole tuyingire amagye ensi weba egenda kubeera nga y'amagye President Museveni munnamagye naye omwaka gumu ng'amaze okuwamba obuyinza ebbanga we lyayitawo ery'emyaka 4 yasalawo awummule amagye abeere civilian afuge bannayuganda nga civilian otegedde bulungi ebintu bingi obulabe bungi bwe muli mu kulyetinga okutuleka ebweru abantu bangi abatali basanyufu bali mu kubafulumya okubayekewa wabweru. There is even a forced retirement of Vereru. Forced retirement. Nga tanaba na kutuuka myaka naye
takolagana bulungi na mukulu ekifulumya erweru kuba kitakolagana na General na CDF CDF akolagana ne mukodomi wa CDF kyokka ate omulabe we amulabanga mulabe we era yayogera ku Twitter n'agamba ngenda kukunyiga naye nako kagundi tekagenda kukutaasa temwefula abantu ebitabirawo abatabiraba tulina ebintu bibiri tugenda okutusigala nga kati byetusaba mu ggwanga Uganda tugenda kutandika kusabira abantu baffe bakutuka omukoomu ekyo kiri mu layini z'enteekateeka za Katonda okusabira omuntu afe kiri mu layini z'enteekateeka za Katonda kubanga Katonda weerabanga eggwanga ddamba liri ebisiyaga nga tayagala babirye Sodoma ne Gomora yazikiriza lyonna kati ate mu abantu 3 oba 10 abatulugunya abantu kyogamba Uganda tetambule kyogamba Uganda tetambule nga bavuddewo kyokka ebya Katonda bizibu tuyinza obbasooka okufa naye emaliriza yaabwe egenda wunzika nga si nnungi ekisinga okunuma ku President Museveni ne famire ye mubbo munnange mulimu abantu abakoze obulungi abantu waliwo abantu abakyusizza obulamu bw'abantu waliwo abantu abakyusa obulamu olw'abantu abo sobola okuwayo example ya Salim Sale General Salim Sale abantu bemmanyi specifically muntu ku muntu nga bakyusizza obulamu lwa Sale mu mazima ga Katonda bawera 10 bemmanyiize ng'ogyeko besikola ki b'otamanyi kyokka ate embeera eno eriwo ereeta egenda kubeera nga ereeta owulira bulungi ebizibu eri Naalumanya ne Saalumanya abantu baba bazikiriza ensigo banyiiga ne bazikiriza ensigo yonna era mu Isirayiri waliwo baatuuka ne bagamba nti batte buli mwana omulenzi azaalibwa nga kabaka yeeraliikiridde nti n'abaana abalenzi bano abazaalibwa balifuukira ensi ye ekizibu naye konga kuba kutya kw'amaanyi kubanga bagenda kubeera ba musaayi ogwo kati gwe garanti ogijjawa nti abaana bo bozadde n'abazzukulu ba President Museveni bali safe tebali nalabye mutabani wa former president of Uganda Milton Obote akena mu parliament ng'agamba yino parliament yange esembayo mumpe omukisa njogere tetwaliyagadde ensi yaffe ebeweeti alina obulumi bwa mirundi 2 taata we alaba nga alina kye yakolera ensi eno ng'alina gye yagalayo kuba naye yalinako first son yaliko muhoozi wa gavumenti mu gavumenti ya mwami Obote naye wano nga alwanira akazindaalo banage mundeke njogere ng'akalwaniranga omubaka wa palamenti omulala Medad Lubega Sseggona ng'akalwaniranga omubaka omulala ompuliriza bulungi ng'akalwaniranga Kayemba Solo ow'ebukomansimbi naye nga yazaalibwa pulezidenti era n'abeerako omwana wa pulezidenti mu gavumenti za mirundi emeka mirundi 2 omulundi ogwasooka nga kitaawe pulezidenti n'omulundi ogwaddako nga kitaawe akomyewo nga pulezidenti naye mmwe muyigamu ki Mayanja Katonda akumpeera obuwangaazi ogenda kulaba abayitawo n'obugombe nga bayitawo n'ebigere ogenda kulaba bamuhoozi mu exile nga bali mawanga eyo tebakyasobola kudda wano senga tebeddako people are going to exile yes we are going to by the time we shall be returning back from exile those people will be going fenga fa bali mugenda mu exile kulwammwe tuli mu kugenda naye tunaaba tukomawo ewaka ng'ate nammwe mukola ki nga nammwe mugenda gye tuva
Uganda erimu okutya simanyi akalulu kano kagenda kubeera katya era simanyi oba kanaatuuka ekuba kayinza n'obutatuuka. olinamu eddowooza nti akalulu okutakatuukamu nga ki ekiyinza okubeerawo senga CDF akola kyempulira kyeyagambye. yagambye kukola ki? Yagambye kukwata Bobi Wine. Yagambye ayagala kunyiga trigger. okukwata Kyagulanyi kisobola okulemesa obutatuuka mu kalulu? Woba oyagala okumanya nti kisobola amukwate. bw'aba ayagala okulaba embeera nga bw'eyinza okubeera mu ggwanga. Embeera eno eriwo ya bunkenge. Okuziira weekuli ne people have nothing to do. Kubanga kwe bakyayimiridde bakyamulabako. Naye nawulidde CDF ayogera ku Twitter ye tayagala akwate kaani ka Bobi ako. Enensi egenda kuwuna omusaayi. Naye lwakuba ate era mu kuyiwa omusaayi mwe tugenda okwenunulira. Naye abali baawo nga tufudde fe abanywa omwenge mutufiisizanga ku budde ne mujja ne mutuyirako ku ntaana zaffe. abakanywamu n'abaana baffe bwe mubalabanga nga bayitawo Bamumbejja Nakajumba Bajunju n'abalala Bamulongo bambi mubawanga ku tuzzi ne bagamba munywa amazzi baana mmwe bakitammwe be batuusa mu bulamu obweyagala kwewaayo kwabwe. Yes. Waliwo lwentuuka ennaku nenkwata nengamba naye ensi eno tugenda gikungula tutya. Omanye essimu yange teri sharp neetaagayo essimu kyokka ate za bbeeyi. Kyokka nze ndaba abantu abalala balina mikwano gyabwe egibawaayo essimu naye babyenjogera tebisobola kumpeesaayo kasimu. iPhone nina musajja wange awo asigenda kumwogera linnya ye ngati bampeerezeyo kati waliwo yampeerezaayo iPhone waliwo yampeerezaayo bweti kati nina 3 n'omugamba 3 zonna zaaki abazifuna namba emu oli mukwano gwange namba emu bazimuwa ne mawa bagimuwa bannaye muzira kisaali eyo ampeeyo ku ssimu ennungi bagende okunsiba okuntwala eruzira nga buli kyennyina okuteeka yo nkitaddeyo ku mutimbagano. Ngenda ogenda eruzira nga lukyotegedde okuteekayo nkitaddeyo kubanga oluusi essimu ensalako. Kanso George Musisi ono bannaffe ab'ekibiina kya NUP bamuleeta ajja Kira municipality. Kanso George Musisi ndozo mumanyi muwulira simumanyi naye muwulira so wetogere essaawa zino agenda kujja kwesimbawo mu Kira municipality ewali Ssemujjuŋŋanda. Nendabye waawo okubaganya ebiro okubagana empawa abantu ab'enjawulo nga bagamba nti nooba oli awo omusajja engeri gy'abadde akuttemu ensonga mu paalamenti awo enteesa ye engeri yepositioningamu enkola y'emirimu gye n'ebirala byonna okunoonyereza kwakola alaba nti oba oli awo atadde ettaffaali ddene nnyo ku paalamenti ya Uganda nonkubadde nga bwe wayogedde nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nti abyogera naye ne batakola naye beefula batabiwulira so ayogera okusinza ku baneganaga nti oba oli awo mukulu ono yali bali teyeetagana kwesimbako na muntu yenna kubanga alabika nga aboogera ebyo beekira batunuulizi ba nsonga abatunuulizi b'ensonga abatunuulizi b'ensonga kati ngaga nti yaluna bagamba nti wadde naye mulungi naye tubasa okuvayo omulungi omulala alinga ye kyokulabirako kya Kanso George Musisi. Mu demokrasiya w'eggwanga Uganda mu demokrasiya w'eggwanga Uganda choice y'akalulu bagiza eri abantu mu mateeka yadde nga abamu bamenya amateeka era ne bano abantu abalungi abali mu paalamenti tulabye nnyo obulungi bwabwe oluvannyuma lw'okumala okubaleetayo
Ssemujju ye MP wange asinze okunkolera obulungi emyaka gino 5. Era nze ndowooza tusobola okukkaanya ffenna ne bannayuganda nti he is the member of parliament of the 5 years term. Naye tekitumenyesa mateeka kujjawo demokrasiya y'abantu abalina okumwesimbako. Ebeera dictatorship. Tubaze tulina njawulo na gavumenti ya NRM. Olaba neya NRM emenya ennyo amateeka g'eggwanga. Weetuuka mu kamyufu kaayo ng'ekibiina ereka bannakibiina ne beesimbawo ne bazuulako asinga yadde nga bonna baba balungi. Bannayuganda abali ekira bamanyi kye baagala. Bamanyi ekibasingira. Bamanyi ababaka baabwe be bayina. Ate be bayina n'obuyinza okulondako omu. Tubalekere obuyinza bwabwe beerondereko gwe baagala. Naye buli mulungi agenda avuganye. Musisi asobola okuba nga mulungi. Bannakira bwe banaamanya obulungi bwe bajja mmuwa. Yes. Ssemujju Nganda asobola okuba nga mulungi nnyo. Naye baba bannakira bwe banagamba nti ekimala tebajja mmuwa. Naye baba nga bakyamwagala era bagenda kukola ki? Bajja kumuwa. Waliwo abantu mu byobufuzi nze nga we mba nze nvuganya sibavuganya. Nze omanyi ntegeera mangu ate nze nzikirizibwa mu muntu ansinga. Nze sobola kubeera nga ndi w'Emityana municipality nenvuganya flashes zaake sente zange zife. Ng'oli w'Emityana toyinza kumwetantala yadde. Sente zange zife kubanga sisobola kumuwanga. Sisobola kubeera nga ndi wawano mu Kampala district nga ndi mukyala nenvuganya Malende. Tosobola. Ate waliwo asobola owangula Malende kale ng'amuwangula ng'asinziira ku ki? Malende yakajja bannakampala mu kkomera abasukka emitwalo ku bwereere. Ogamba Malende nga mmempi w'e Kampala ffe tulina kye tumubanja abaamulonda era amuvuganya aba agenze kutta sente ze. Tomulaba nga mulwadde? Akalulu agenda kukawangulira ku buliri wanaaba nga Katonda tannamuzza. Ne bw'anaaba ali ku ndiri ajja kukawangula. Kubanga bannamu Kampala bakimanyi nti yasinga. Naye era olw'okuba nti yasinga tekigana abantu bala kujja kumwesimbako mu nkola ya democracy. Mu nkola ya democracy abantu abalala bonna abalaba nga balungi bajja ne bamwesimbako. Naye ffe bannakampala ne tulondamu oyo Malende atusingira. Otegedde bulungi? Siyinza kubanga njagala kuwangula kalulu nengenda nesimbawo ewa Ssennyonyi. Kati mangera kuyita mu kanyomero ky'okuwangula Nakawa. Kyenkanankana ng'ekintu ekiri mu kubuzaabuza abantu. Ekya meeya w'e Kampala Erias Lukwago. Saalonga Erias Lukwago ne muganda waffe ono Balimwezo. Balimwezo mulungi nnyo. Naye ate ffe bannakampala Lukwago musukkulumu. Temuva ku Lukwago. Naye eyo ndowooza yange. Abali okumpi nga bagamba nti nedda. Nze ndi mulonzi. Wuliriza. Balimwezo mulungi nnyo. Bannange mulungi. Naye ate ku nsonga za Kampala Lukwago musukkulumu. Tinemba temumufudde nga Museveni. Atya. Okubanga tasesetuka. Kino ekiseera kyagenda mu ndowooza kyakuna kyakutaano. Genda mu kyakutaano. Si kyakutaano. Waliwo mu byobufuzi abantu be tukyalina okutambula nabo. We tuba tuli mu kulinovatinga okudda mu bulamu obulala. Mu politics wa Uganda. Kino mukijje kunze. There are people that we have to stand with. Composition. We tuba tuli mu kweyubula okudda mu bulamu obulala. Like it or not, we still need better numbers bakireke. Oba wabisanja bibiri tukyamukola ki? Akyetaagibwa. Tukyamwetaaga.
otegede bulungi yagala gaana tukyetaaga Erias Lukwago mu Kampala bano balukwago abamu okusigala mu bifo ebyo ebigendererwa byabwe ne gye twali tubatunuzza wagwayo bugwi omuntu Katonda gwe yaleeta nga abasukkulumyeko amaanyi mu budde buno twali badde abantu betulowooza abaali badde bavuganya President Museveni tebaali badde bakyagulanyi kubanga tebaaliwo naye bano abaaliwo betwali tumaze okuwambaza okujja okuvuganya President Museveni Erias Lukwago yali omu ku ba presidential candidates abaali balowoozebwako mu biseera by'omu maaso Mwami Mpuga yali omu ku oyo teyali Mpuga tabananko kirowoozo kya ggwanga teyafunako maanyi gasukka constituency y'e Masaka era ekyawaako Mpuga amaanyi yali Kyagulanyi kati nkulabaga abantu betwali tutunuulidde okuteeka Kyagulanyi watudde kati ompuliriza bulungi nga Kyagulanyi tanaba bantu babiri wano mu Buganda Erias Lukwago Nambeji emu ne Charles Peter Mayiga oyo golaba Katikkiro be bali batunuuliddwa kati kulw'okuba balungi nnyo nti twali tubatunuuliddeko n'ensonga eyo naye nga ku nsonga wano we tuli tuyina kati akutta omumuli we need to reserve them so that bayingira n'ono mu gavumenti gye twagala ebeere ennungi tetulina kubajjawo bujja tulina okubakuumira awo mu ebyo ebitiibwa byabwe bayingire ne President Kyagulanyi mu gavumenti buli muntu ategeera kano kagenda kubeera kabategeera bokka buli muntu ategeera amanye nti Lukwago twamuyinamu essuubi kulw'okuba ne Kyagulanyi teyaliiwo nga y'omu ku bantu betulowooza abaali bamaze okufuna amaanyi agasobola okujja okuvuganya ku bwa pulezidenti enteekateeka eyo Mukama n'atwanguyiza n'atuleetera musinga obuganzi n'obusukkulumu ye Kyagulanyi wetumala okufuna Kyagulanyi oli tetukyayagala ajja avuganya ate Kyagulanyi kati tulina kumukuumirawo ku bwa Lord Mayor era Lukwago oyo ayina ebizibu bingi naye buli kimu Katonda yakimubuusa Lukwago ayina abalabe bangi bagenda kukozesa akaseera kano okwegatta n'abo abavuganya Lukwago kubanga bba abalabe balina tebasobola kumuvuganya abo bamiisi tebasobola Lukwago Amisi Kigundi ye mulabe wa Lukwago asinga ate ne Lukwago naye agamba nti Amisi ye mulabe w'ekibuga asinga namba emu Amisi Kigundi ye mulabe wa Lukwago asookerwako asinga naye ekiwalanya Lukwago Amisi ate bannakampala Amisi teyali badde na buzibu kwani ku Lukwago ekireetera Amisi okuwalana Lukwago amuwalana lw'abannakampala awe nakivuba okuzimba weewa Amisi wazimbye wagwawo emirambo gy'abantu wafiirawo emmaali y'abantu yatotomoka baayokyanga akatale awo buli lunaku byetwogera biri mu likodi okitegere bulungi ne baddira emyala egitwala amazzi egigajja mu lunaku gigendere mu twejeeza ennungi ompuliriza bulungi Amisi n'azimbawo ekizimbe Lukwago n'agamba banaye wano we muzimbye ku mwala abantu bagenda kuddamu baboneebone n'amazzi bafune amataba mu Kampala ekyo kye kiwalanya Lukwago talinayo musango gwe yazza ku Amisi tewali n'ogumu naye ku lw'okuba bannayuganda bannakampala abangi abaali bafiidingira awo ng'ono alizisitinga ono n'awangula ku lw'omukono gwa gavumenti kyekiwalanya ani kyekiwalanya Lukwago naye olwa bagamba nti abanaku abo bonna tebaafa mwe tuli mu Kampala ffe abaafiirwako ebyaffe abaali bakolera temukivangamu ekibuga ate nno tuzadde n'abaana bamu batuuse okulonda era tugenda kulonda temava Kampala mwagaana okitegere bulungi bannayuganda ndowooza nga si byakweyagaliza waliwo abantu tutalina kubeetingako bali mu ezo eziguudo naye
naye Lukwago Musukulu waliwo abagamba nti Lukwago amateeka gamanyi nnyo musajja abaddeko ne mu palamenti yaliyokko kati nga bagamba nti lwaki takyusaamu konadeko mu palamenti amateeka ne gongera okubanga aganyikiza mu palamenti eyo rule of law adeyoko mu palamenti awo tumwagala awo mu kibuga kati bate bali mwezo inginiya ate la inginiya oyo omulaba si mubi ajja kubeera bulungi ekisanja ekiddako kuba Lukwago tugenda kuba tumugjeewo ajja kubeera mulungi mu kisanja ekiddako bali mwezo agenda kubeera mulungi ekisanja ekiddako wekisooka agenda kusanga na buli kimu kirungi nga ne gavumenti ekyusa nga eriwo yeeyo jakkiririzaamu ekirala nagamba president Kyagulanyi alwane tugende mu buyinza fe abamu tetugenda kubeera mu opposition mpaka tetwagala kubeera nga baleekaani twagala kugenda mu buki mu buyinza kyonna ekitutwala mu buyinza tuli mabega waakyo kyova olaba ndi mu kwebuuza olw'endowooza yange lwaki CDF aluddewo okukwata Bobi Wine oyagala amukwate njagala anyige trigger naye olowooza kuba nalabako wano eno bannayuganda njagala anyige trigger awulire bannayuganda ategeera akasajja ke bayita Kyagulanyi ako Kyagulanyi fe bana basigale fena tuli biyenjo ogenda kutukwata osibe abamu tugenda kubulwa n'abatujjayo naye akensi egenda kunungama maama nnyabo mulayika mukabulamu woba oyagala okukamanya kabuuzi eraga payipa gende Fort Portal obundi bujjo n'abatakaagala bayimuka ewammwe embalala ogenda kulaba ebintu nga byokyebwa eno Uganda mujja kuddamu mugirabeko nga yakuddamu kuzimba buto mukakwateko gwe okimanyi buno petrol station yemu ezimbibwa Buwumbi petrol station yemu naye okimanyi akati k'ekibiriti kamu kagimalawo kagisaanyawo yonna petrol station etya ezimbibwa Buwumbi naye akati k'omuliro ak'ekibiriti katya kamu kokka kagisazanyawo ebyo byebisobola obufunze olowooza obuti bw'ekibiriti bumeka obusanyawo petrol stations mu Kampala era wezaaka kyekiba mu Kampala kitegeeza kati badde nsaba olw'ensi yaffe ennungi temukuma muliro mu bantu temukola bintu bireetera abantu kwekyawa abantu ab'ekyawa ne batuuka okugamba nti waakiri katufiire wano kubanga n'oyo akakoleezesa tayinza kusuddukawo naye waafiira naye abantu bagenda kutuuka okubeera nga basobola okwesaddaaka bafe n'abalala temukuma muliro mu bantu mutereeze bye mulina okutereeza obudde mukyabuyina okwetereeza tebunayita bingi abantu bye twayitusuubira tetwabifuna nze nayimiriranga kukuba nga buli motoka ennene eyitawo ngamba eyo yange mwagabanako emmotoka zitali zammwe nnyo naawe oyinza okuba weeyagaliza okubeera pulezidenti nekisobola obutasoboka ate era Katonda wawa ekikutegekera mumuwoozi leero ojja kuba naye baba nga yagamba nti nedda tosobola oyinza okusigala nga fe abeegombanga emmotoka ennene nga tetuzirina yes nze njagala nnyo nfuneko ku mukisa nsisinkaneko CDF maaso ku maaso lwakuba simanyi ngeri gye nsobola kumulabamu balamu ono oyakumusisinkana mu ngeri ki mu ngeri ey'okumusisinkana ng'ekkololo mu maka ge oba mu basement olaba nga wano ku meeza wetunywa kacaayi bwe njagala tusisinkane saagala mu basement manyi njagala tusisinkanemu ambi naye CDF tuyinza okuba ffe ebintu tubiraba bulala nga naawe obiraba bulala ebigendererwa byo bw'obanga gwakola wooti ne wooti obala ki anyumizibwa ngamba gwe mwana wange koyo mu CDF ali myaka yaba kitaano angamba nze ekikoza wooti ne wooti mba mbala wano kati wano ntuka nkome bombi bategeeze ngambe nti abayi ku musajja mutuufu waba mukyamu mugambirewo kino kyokola kibi kigenda kuleeta kino na kino na kino kireke woba oyagala kino kiyite wano tukikole wetu ne wetu tuleme kubeera mu excitement
Yes. Otegede bulungi. Yes. Naye ekitali ekyo Uganda gyeraga wakyamu. Ensi zonna ezifunye ebizibu zitambula nga Uganda weetambula kati. Ate ebiseera ebisinga abantu abasembayo okumanya nti nno wagwa be bafamireyo. Obwavu bwe babudda mu njo kuluma ng'omusajja obulengera. Naye abasembayo okumanya nti nno obwavu bwaze waka be bafamireyo. Kubanga gwe ne w'obulengera kulwokuba omanyi balina okulya lw'otalina ssente weewola balye. Kati bo tebamanya nti weewoze. Yes. Balowooza waguze. Bagamba waguze. Kati w'omala okwewola ne weewola amabanja ne gagira nga tokyalinawo weewola. Ne bategeera nti bannaye twagwa bulijjo emmere gye tulya neewole. Kati bagenda otegeera nga neewole nga temukyalina gye musobola kwewola nga kitegeeza tebakyasobola kulya. Yes, olw'amabanja agayitiridde. Abantu abali mu NRM be bagenda okusembayo okumanya nti NRM yagwa. Naye n'ekirala ne bannayuganda basirusiru mu nsonga weeti. Tuli wano twogedde ku nsonga ya Parliament nti bagenda kuyisa etteeka. Okitegeera? Etteeka lye bagenda okuyisa babaka baffe bazza amaka 3 bokka. naye bali mu 5. Nga n'abeena mbono batadde ku mu kalulu kano bwe muba mwagala tuvuganye nga President Museveni mwesimbewo ku kadiza opposition mu bitundu ebyo byonna ewali aba-NRM ate mubawangule muleete ennamba ennene mu Parliament tubeere nga tusobola okuvuganya nabo. Naye tuliwaawo tubeera tugamba buli ssaawa NRM naye ng'ekisanja we kijja ye tusinga ababaka ba Parliament. Njagala babuuzayo ekibuuzo. Bava mu ggulu ababaka ba Parliament oba bava mu bitundu byammwe? Mu bitundu eyo. Mu bufunze. NRM erina amaanyi mu bitundu ebyo gyesobola okuwangula. Webanga ekozesa kubba nammwe muyige ebbeekya mu bbe mubajje mu Parliament. Weba ekozesa corruption nammwe mukolaputinge. Anti kakati ate bo balina okubeera good example. Kukinga nga tuluzinga. Tebana kubba embeera eyo yavuddewo ey'okubeera good example nga tuluzinga. We no longer want to be good examples. We want to be the worst examples who fight for freedom. Yes. Abantu beekyaye. Abantu beekyaye. Ku lwa Uganda ennungi muhoozi va ku Bobi Wine. Oba okooye oba oyagala kugezesa oba amajeego g'amaanyi okusinga bannayuganda kwata ku Kyagulanyi gezesa bibyo. Ffe abamu n'eggwanga lyammwe tugenda kulivaamu tunoonya bubudamu tebannatuwa buwe. Mugenda mu exile. Tunoonya kati ebintu byogenda obirekera ani? Ndibisanga nga gavumenti ekyuse. Amakaago bizinensi zo ezolinawo essaawa zino. Ndibisanga nga gavumenti ekyuse. Omanyi munno abasajja bano ffe tubulayogera mu exile bo bagenda dda. Batya. Aba gavumenti bagenda batya. Ziri bweru. Balina n'amayumba mu mawanga g'ebweru. Yes. Bo basooka mu exile kati batutulugunya tebatwegwiya. Balina amayumba ebweru abaana baabwe gye basomera ne bakyala baabwe abamu gye babeera. Bo bayingira dde exile. Ffe tubulayo. Kakati bw'atayina ntobo eva mu Uganda kugenda walala lwana naffe ababalwanirira. Waliwo ekyana ekyagamba nti naye bannayuganda nga bafulumanya eggwanga naye kakati ani anaasembayo ajjeko balubu. Ani anaasembayo kuva mu Uganda ajjeko balubu. Kyagulanyi gwe tulinza okuggyako balubu. Simanyi Kyagulanyi kyalowooza njagala ndudde okumulabako president mukatagingeko president Kyagulanyi. Omusajja oyo waba ayogera ndaba nga ye mugumu nnyo teyatidde. Yes. Omanyi muno teyatidde. Naye mazima Kyagulanyi wavaawa. Omanyi muntu wakufunanga kati ka kibiriiti oli omuwooti. Tugenda kubeerawo tutya wootali. Naye ate abantu be bonna batandise obba mujjako. Abakumi babuna basinga obungi. Kyali mu pulaani. Bolaba lisiti olukangaga. Naye ye tomulaba nga akyali mugumu.
Kyagulanyi oyo is God given. Naye nyinza okuba ndwawo okutambula naye njagala kusuubiza President Kyagulanyi. President Kyagulanyi oyo nze alina ebintu bingi byakoledde eggwanga byemwegombako. Alaze obuvumu ne bakubye abantu bonna ne bamutwalako buli amuli ku lusegere, asigadde ayimiridde n'atava ku mulamwa kubanga ekibibakoza bamumalemu amaanyi. Ekyokubiri, alaze buli muntu nti asobola. Nabadde mpuliriza Nambooze engeri gy'annyonnyolamu omulimu gw'eggaali eziri mu kukolebwa mu bitundu, naye ndaba nga zino eggaali zigenda kuyamba nnyo NRM. Ate gaali za kuyamba NRM zitya? Zigenda kulanga FDC, zigenda kuyamba nnyo FDC, DP n'ebibiina ebirala n'okusinga NUP. Era mbadde nsaba abantu bonna ab'ebibiina ebirala bawagire nnyo eggaali za Kyagulanyi kubanga moto yazeegamba tukalonde tukakuume ate tukagoberere bakalangirire, naye tezigamba mbuno tukabbe. Eggaali za Kyagulanyi we babanga balangirira babanga balonda bagenda kulonda buli muntu choice ye. Wamala okulonda bakakuume kaleme kwetabikamu kalulu kalala, bamale bakalinde bakalangirire nga kitegeeza nti NRM ke balonze bagenda kalangirira nga katuufu nti kano kaki nti keeko NRM. Aka NUP ke balonze bagenda kalangirira nga katuufu nga kani nga NUP. Aka FDC ke bakutte bagenda kalangirira nga kituufu ka FDC. Aka opposition bagenda kalangirira nga kituufu kaki ka opposition. Kati trick eriwa gwe genda onoonye kalulu ye Kyagulanyi akakuumire. Okitegedde bulungi kibi ki ekiri mu kukuuma akalulu? Olinga jjanga nga foot soldiers babi n'eggaali mbi. Nonsense, tategeera. Abanno ab'eggaali bagenda kukuuma kalulu kaabwe. Kati gwe abadde alowooleza mu kubba weggyemu obubbi omale obudde onoonye abantu bakulonde Kyagulanyi akakuumire. Naye okirengedde? Nkirengedde bulungi. Okukuuma akalulu n'okalondoola tekigenda kuyamba President Kyagulanyi na NUP wabula ne NRM n'ebibiina ebirala. Era nze mbadde nsaba musanga abantu abakola eggaali bendaba bakola eggaali nga bakuba salute bapracticinga oba oli wa NRM oba oli waki mubawe support, mubawe n'abaana bammwe bafune ideology ennungi ey'okukuuma akalulu kaleme kubbibwa. Eggaali ekireze eggaali ya mugaso nate nalabyeeko abo b'ebyokwerinda nga bagamba kafube go baliko wakusaanyawo eggaali. Buli muntu ayagala okusaanyawo eggaali mpozi nga ayagala kubba kalulu kiri kye tugaana. Buli muntu ayagala akalulu kw'amazima n'obwenkanya alina kuwagira ggaali. Ate bamemba ba palamenti aba opposition abatali ba NUP bokka nammwe abalala gye muli mukole eggaali nga President we yagamba zijje zikuuma akalulu k'ebibiina byonna. Eggaali yange erakuba tukyagiriko babiri nze neraga payipa naye ng'era tukyanoonya abalala. Nange ndi mukola eggaali tugiriko babiri nze neraga payipa ab'embuto. Namwe mubeere n'eyammwe. Kasuku nalabye agenze kuggyako olubuto naye ndabye bamufumba olubuto olulwe lumala kuvaako ne ndyoka ŋŋendayo. Era Kasuku woowona olubuto balufumba batya? Manyambo ebyuma gyebiri nga nange ŋŋenda. Balimufumba batya? Bamufumbye mbuno bafumba amasavu. Era Kasuku temumusemberera agenda kubadduka embiro okumala weeks 3 nga buli saawa adduka n'adduka. Naye kadwaki batakola lumudduuyiro? Naye fiti nakulabayo emirundi oba 3. Nakolayo n'endwala. Gwe Kasuku bamufumbye olubuto agenda kubaddukana okumala weeks 3 ng'adduka n'emisinde. Naye temumusemberera ne bambi ate n'ekirala temumwegobaeko nyo naye omulaba nga awunyawunya. Mumuleka kyaliko nze nkiddako. Ebibyo bwe bikola nange ŋŋenda. Ebibyo bwe bikola ŋŋenda. Kale si byangu nnyo naye nga byebyo tusobodde okwogera olunaku olwaleero ku Emboozi mu UG
okusokera ddala abantu bangulireyo ku kasimu bawe namba yange enamba ya Mulangira Jembe yesimu bawe namba bane mungulireyo kasimu akalungi nange ndi munnammwe yes mulekerawo tusosola eri 0778 webale nnyo 21 webale nnyo 03 43 ereta Diani Kaggwa 0778 21 03 43 ereta Diani Kaggwa atagenda na kujiwandikako ku video eno tofaina nja kwa percentage wesifikako nawe kuwa nenga bana Uganda mwebalo kwagala embozi mu yugi jagala mutegere ekintu kimu tife tugenda kubeera wamu nammwe bagezaako kutuziba emimwa tubeerenga tusobola kwogera naye kiseera wekinatuuka ne tuziira ne tubeeranga emirimu abagizibye we tunabanga batulese nga tukyali balamu tugenda kozesanga sayini nazo muzikwate tukole ekiddako yes okay enaku z'omwezi zigenda kubeera 2 omwezi ogw'omukaaga gwe tuyingira enaku z'omwezi 2 sebo tugenda kubeera ku Kigo Gardens tugenda kubeera ne Kojja Kimbo wage mazaalibwa ge ng'aweza emyaka 4 Kojja Kimbo wa at 40 so tugenda kubeerawo sebo kadi Kimbo wa centers yayeka tapase kadi genda kugireeta sebo kadi yo Kimbo waze ni muganda wona yenzo mpisa bubi okusente ku mazaalibwa ge ag'omulundi guno yatubeereyo ne lwaki ako Kimbo watangulireyo ka iPhone ate kumbira ye Kigo Gardens kumbira gyosula yewe ensula okigo we tugenda okubeera mukulagira abantu gyensula njogera bubi naye mukulu Kimbo wa ku birthday angulireyo ka iPhone kamugambe ensonga agenda kuziraba atugoberera nnyo yebale naye nga mujje ku mazaalibwa ga Nko Kimbo wa n'ekirala ate nga nalusazi ezikusumbulamuko gende wakojja Kimbo wa nakugambye gende wakojja Kimbo wajja kujjanjaba bulungi nnyo tojja kuddamu kuzirabako pressure sukaali ebyo byonna ebisumbuwa abantu byonna byonna bigoba abakyala abana endwadde ez'ekyama simazi zino nsekeza zibikira mugongo kukuluma abaami tomalaako teweesobola byonna bikolako bulungi nnyo Kojja Kimbo emyaka 20 ng'ajjanjaba abantu ate nga bawona wa myaka 2 Kimbo watabanga yasaze ku myaka amaze emyaka 20 ng'ajjanjaba anti kati agenda wezaana yes kitegeza yatandika okujjanjaba abantu nga wa myaka 2 ate yatandikira ku 2 kuba yatandikanga okukola ne maama yangamba maama we nga amutuma gendo tedegala bweriti na byonna nabikola nga alaba okuva ku myaka noza jalinga mu oba musanvu neno n'ekirala Kojja Kimbo wa ye muntu akoze eddagala eryo erijjanjaba emyaka egyo gy'amaze nga tomusanga nga kaku complain neegi yadde complainant ekintu ekyo si kyangu kukuuma mu business abantu abali mu mirimu babeera n'abalabe bangi naye nze nkusaba okwebaza okubeera ng'obadde okola bulungi in fact ngenda kujja ku birthday Kimbo ekigenda okundeeta kukwebaza kubeera legit yes kukolera abantu bintu bituufu ate nga bangi abayise n'okwagala bana Uganda bangi abayise mikono gyate bangi abamufunye just nze kanza atakufunangamu akasimu kange kategeke yes kale toyanzanye toyanzege enamba ya Kojja Kimbo wa gwayagala eddagala n'okwebuza ku nsonga yonna ey'obujjanjabi ye nyini gyagikwata yes kenyini yagikwata Kojja Kimbo wa eri 0758 45 93 05 0758 munange njikwate eri 0758 45 93 oba ku 0706 987 ye Kojja Kimbo wana mabali ebweru delivery akolera ddala agikolera ddala noso kubanga akutusako obujjanjabi kale tukiriza tukuleke tukwagaliza kaseera akalungi nze Geoffrey Mayanja olwaliro mbadde ne Omulangira Jemba Kiweewa gwe mbadde naye ensonga muziwulidde kiriza tukulekerere wano weeraba